okukuba economy abantu batano bakiva mu mwaba obuyinza mu bakomishona. Wake up. Luno olutalo lwa Uganda naye namwe ababaka lwammwe emmotoka z'ababaka ziri mu basement. Speaker yafuka nakyemalira ababogolera sit down. Omuntu eyaleeta eyajja ng'alina abantu abamusindise omubogolero oti ng'ali fulu ya parliament. Keep quiet, sit down, apologize. Era baganda ng'abo nze waiswa layilayimu osobokamu otya layilayimu kakati gwatunenya alowooza nti kunenengana oluvannyuma lw'okuyisa bali n'abawaayo ssente. Anita Among ennaku z'omwezi nga 24 May yatwala invoice nga yeeyongeza 1,400 yava ku 10 n'ayingira 600 afuna kumpi gwe ampuliriza afuna essente zisuka miliyoni 2 buli lunaku akola essente zisinga president wa America. Essente zakola lunaku wabanga akola 1,400 times ennaku 7 gye mitwalo 21 gwali eyo alaba omupiira njagala otunuulira abasambi bameka abafuna emitwalo 21 buli wiiki ezo nteziriko omusolo ate size gwe musaala n'ezo ssente zatetenkanyiza ku allowance ye nga speaker buli lunaku aba nekyatambuza n'abanga atwala emiliyoni z'abannayuganda aga buli lunaku n'abanga omwezi atwala atwala emitwalo 21 egya dola ze miliyoni kumpi 7 ampuliriza. Buno tebubangawo obubbi mu Uganda. Ampuliriza nga 24 yakozesa aba staff member oluvannyuma lw'okuba nti bano abawadde 5 n'ebina yakozesa olukiiko olwo lwennyini ne yeeyongeza ssente okuba ne allowances ze n'ayongeza n'ez'omwami we Alhaji Magogo Moses. Era buli w'owulira ng'afunye manya nti ne Alhaji Magogo naye afunye. Ampuliriza ku lw'obudde gano amanya g'ensoma be bakola mu staff ya parliament nga bakola ne Anita Among era zino ze ssente bwe bati babadde batwala ssente z'omusolo. Tetubyogera kubanga ffe abamanyi abasembayo oba tulina security y'amaanyi naye ku lwa Uganda ne ku lw'obuvunaanyizibwa bwe mwatuwola twewaayo omunnayuganda oli owa wansi kubanga bannayuganda mu abawansi abamu ababiwulira abatafuna mukisa kubiraba ku mutimbagano tulowoozezza nti tujje tubabuulire lwaki president omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'enguzi ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi akalambidde. Ssente nnyingi zisasuddwa bannamawulire okuvvoola enteekateeka eno ey'okulabisa n'okulaba nti tubabuulire obubbi obubaddewo. Naye munnayuganda awuliriza Paal FM mpayo eddakiika 3 zokka nkusomere obulyake, obubbi, obukenuzi, obutwazi, obunnanfuusi, obulukwe oluteereddwa ku bannayuganda. Ssente zino si z'abantu, si za mukulembeze naye za muwa musolo. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Allah bayitirivu ate gwe bakusuubiza tebakusuubiza mboko eyo kumabunda bwe twali tusoso bwe obuvumu bwekuwa gwe kiri ekintu kimu nti bakusuubiza emboko kumabunda nekugamba nti ebyalo yabindekere tudda kwitunka ffe twasi era ffe temudda neeyo ne mulowooza ofiisi eyo eya Anita Among temuddeeyo ne mulowooza
nti nze Alex Weso Mufumbiro mugenda kubaawo n'ekintu kyonna kye musiiga ekinzija ku mulamwa ogw'okubuulira bannayuganda obukeruzo obuliwo. Tekujja kubaako kuntiisatiisa, ebyo bye mwagala oteekawo okutiisatiisa ku bantu nti babaveeko bemusindika simanyi tujja kukolako tuti tujja kusiba simanyi tujja kutta, ebyo kikafuuwe, ebyo mubitiisatiise bantu balala. Era nzikiriza Kayongo olw'obutata n'obutatirira bannayuganda list abannayuganda bawulire ssente zammwe engeri gye zibadde zitwalibwamu. Na lwaki pulezidenti wa Uganda yatutte steps ezo ku mubaka gwe yasindika abeereyo alemese obubbi buno. Kuba twasindikayo abantu babiri, twasindikayo onalebo zaake naye onalebo zaake nga 10 Maachi bamugoba mu lukiiko. Owulira bulungi? Nga 10 Maachi bamugoba mu lukiiko. Ffenna tumanyi kibayita probation. Esente zino zibeewa ebbiliyoni emu mu miliyoni 700. Nagambye nti Honorable Mpuuga amaze ebbanga ne Honorable Mwanga Kivumbi nga banoonya emiliyoni 5 okuyamba ku Bulo Health Center 3 okususumuka okufuuka Bulo Health Center 4. Betaaga emiliyoni 5. Abaana ab'obuwala abasubwa okusoma olw'okubanga ennaku 8 mu mwezi olw'okubanga bafunyemu obuzibu wano ne wali ebbanga lyonna ne bafiirwa ennaku 8, emiliyoni 5 zabadde zisobozesa abaana abo emitwalo aga okusoma. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Mulungu Diaspora Foundation nga yigatidde wamu African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September. Jangu nsisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo. Tuyita ba doctors, ba nurses, ba counselors, bannabyamizannyo, ba administrators, ba social workers, abasomesa, bannabitone, abayizi, bannamawulire n'abalala bangi. Ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 430 ate abanaayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520. Ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 200. Obakyalira eventbrite.ca. Eno global conference ekwata ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +167 740 195 oba +146 835 874 oba +137 259 195 oba +256 705 518 ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailing ku info@africanfoundation.org. Tusuba Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757 93 86 ne noti 751 55 91 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.